BOCAT TV. Nera. I've heard some people speaking English, so I will just mix. The board director wa board member wa Uganda Performing Rights Society, elected one. Njagala okwebaza obukulembeze bwa Uganda Musicians Association bwe buntwala ndi member. Njagala okwebaza obukulembeze bonna bwa art mu Uganda, most especially bwe mbeera wano kankayise nawo. Njagala okwebaza akensusu General Secretary gwenengeraawo Mama Fina webale nnyo, mukulu Jeff, thank you so much. Bye mwaleeta muuma twali oluusi byatusumbwa nga byakajja naye katubiraba kwa twakolanga bintu bya kivandulo ne kakati tubiraba. Ekisinga obukulu mu bukulembeze bwa Abayimbi, when it comes to the art industry, people want to see the end results. It's not all about talking, but the end result. What have you achieved? Chovola wengamba kuuma nti kati byakwogera ogeno balaba ngo balaba wano ng'olaba wano nga bitegereka we kijja kupepa waka ng'okirabe. So njagala okwebaza ennyo ku ekyo. Kakati nga tuzze ku mulamwa gwa leero, twajja nga batulonze okujja wano kuwuma ng'aba elected members. I mean okujja wano ku UPRS. URSB yali ya conducting okulonda. Bye twajja n'ebintu bingi. But when we reached at the board, we prioritized what to do at that shortest time. I remember one meeting with General Sare. He said that omwaka gwe batulonderamu we couldn't collect. N'atugamba tukole long term strategy. Ne tumala omwaka mulamba nga twetale guru we tujja meeting kiro what we did that long term strategy. Ezimu ku kyenzijukira twasayininga ne URSB because kyava ku local content. Twali ne UCC, URSB, obakese yaliwo ebbaluwa weziri wano si ajja kizibalaga kino nkirese kyengenda okwongerako mwogo omwaka ogwasooka gwe batulondera kye twachivinga what we achieved nga ffe bwe mwalonda eno ku board titwapushinga nga twagala nti UCC tuyambe abayimbi twagala okulya lo content waabwe ng'akubwa ku radio ne ku TV. Kati ng'okusinziira ku tteeka lya UCC kye babalanga local content mukulu Jeff ge mawulire ag'olulimi Oluganda ne local languages, ze programu z'abaana, ze programu z'ebisolo. Of course njukira that meeting twatuula okupaka kiro nga tubannyonnyola tubalaga Nigeria we kikoleka because you cannot say we are talking about the art industry, we are talking about the movie, we are talking about the music. Etteeka likoleddwa ku regulating ebyo naye lwaki okituuka ku local content kwange Nigeria mu kirabu bw'oba okuba music ennyimba 10 mwenda zirina kuba za Nigeria. That is the rock content. So ne tusayininga ekiwandiiko weekiri newankubadde kyalinyisibwamu ze kyembalanga achievement nga basazeewo nti okay tugenda kutula na stakeholders to make sure we push the rock content. Kubanga gye bakoma zikola ku radio zikubawa ne mabaala kituwa amaanyi nga UPRS tuganda collect. Tosobola genda ku balo linagamba akuba Beyonce nakubuuza nze wano era waliwo omusumba omu nze ndi mulokole yagamba ye TV ye si ya music ye yagamba nze ya music mukulu nnyo musumba wange yali awo mundeeba era akyogera nnyo akyewanyisa nnyo nawe twali mu meeting twagenda beya nnako naye ne mugamba ekirungi ndi mulokole mbaddeko omukulembeze mbaddeko president wa federation etwala abayimbi ba gospel ne mugamba kyongamba TV yo terina luyimba lwekuba. So but what we achieved, we signed with NAB, we signed with that to make sure eyo agreement tugenda okusolooza eyo ng'abantu tebeekwasa tinze nkuba Beyonce kuba Frank Franklin, that one, that's what we count mu first year gye batulonda. Now this year when it came to collect kati General Sane mwogerako kubanga ye leader waffe ye coordinator wa art wano mu Uganda bamulonda naliwo nga ndi mu State House went. Now we yatugamba okukola kye bayita long term strategy. Mogo mark of course bingi betayagala kwogera wano mujja biraba mu AGM naye guno omwaka ngaye mujjo kiraba mu report ne tutandika okusolooza guno omwaka. Kakati kino kyenjaga okwogerako abamawulire mu kituyambe era kirungi mukama waffe kuva mu URSB you are versed with Uganda. Okay okuva mu URSB ng'anjulira tetugenda gaba sente wali wabula buli muntu tugenda sooka tumwe audited books of accounts. Njagala mukulembeze wange Fina akwate bwati akatabo kali audited angambe wisdom mekaze mwasolooza kubanga omulimu gwaffe
UPRS kusoloza nagaba issue teri mmekaze mwasoloza of course newe kuba mutwalo nga gwensoloza zeteka lingamba ziwa abayimbi before we disperse or we distribute money to our stakeholders, to our members, twayagadde for the first time tusooke tubawe audited books of accounts mukulu Jeff azikwate bwat abuuze ebibuuzo kati nga kubuuza ebibuuzo awo tukanye oba batugobera awo oba batuvunaanira awo then the next week oba whatever nga banaatugamba balyoke bazigabe sikyo mukulu Jeff ebyaddala nze mbadde member wa UPRS si kirabangako one time twalwana wano okufuna audited books of accounts nga nzibu naye ekyo era nze njagala okwebaza bammemba bonna be balonda wano ne URSB be yatuwa that one wekyajja mu board chairman waffe Kalamaji naye yakiteekako nyesira ne tugamba at least ebirala bisobola tulema naye kye bayita sente z'omuyimbi we tuliva ku board eno tuliba tulaze omukululo nti omwana ne watomanya accounts ojja kulaba nti bakola kitinza billion oba bakola kitinza emitwalo 10 bagenda ziga babati nga naawe obitegeera si bino byakujja ne ngamba tifina muwadde miliyoni emu nga tasobola kumbuuza miliyoni gy'ompadde ojje kummeka neka kino kigenda kuba mubuwandike those books wezinaabanga waliwo okwemulugunya oli waddembo tutwala mu kooti walayi ne mutusiba kitegerekese so mbadde mbasaba abayimbi ku mulundi guno era nze wendabye wumange etudde wano obukulembeze nendaba URSB n'abakulembeze abalala mpulidde essanyu waayi ebintu tebikyali byakwogera kati byakola abangi babukuumiriza mujja kulaba achievement ezituukiddwako nga si zaakwogera tukola bukozi kati nze olya ŋŋambe nti kaye mwabba ssente oba temwazibba in rating nga weeziri this year tusuubira bwe tunayongeza ku bamembers baffe clients baffe betujjamu ssente twagala kuleka UPRS eno ng'esobola okusolooza ne billion between 10 ne 5 kyova olaba mmwe kambabuulire nze mmanyi UPRS yetwagisanga nze mmanyi neweeri osobola obutakifiiringa ng'oli muyimbi w'emakindye naye nze mmanyi abalijja bajja kiraba nga balina emisingi kwe batandikidde nga olaba Uganda kati nti woba ozimba eddwaliro olina ozimba erisinga Mulago kuba omusajja w'omujenkaaga n'abazungu batuzimbira Mulago kati tuli mu 21st century bwe mba sinalaba Mulago mbuuza ebibuuzo bingi kale oba ekisinga Mulago nze mmanyi era neesunga okuddamu ebibuuzo byammwe nga nkola bwe nenkugamba my general secretary Fina this is our achievement nga nkyogera mpanyisa n'ebitogi muleetere ekirala this is kati anenye I think I'm expecting her to judge me according to what we have achieved as a team, as a board. Because our scorecard, yali etya nebye tukoze. Omwaka ogusoose nga wemba nnyonnyodde coordinator affe yatuguidinga n'atugamba omwaka gwa COVID temina gwe mugenda soroleza. Actually tujja kibanyonnyola nnyo ba members betwasanga nga ba droppings kuba business zaggalawo. We had over 600 clients. Never dropping a business in Ziggalao, but we've worked through the little clients so far between okulanga to keeping us centers amwe nebye tukoze. Ebisigadde mbegayiridde bannamawulire tujje ku Friday. Mbegayiridde abakulembeze tujje. Tubuuze ebibuuzo nga bitegereka tuli ready biddamu. Nga si kulimba in writing. Neyanza, thank you so much our representative from URSB. Thank you so much ba media. Abayimbi b'emakindye Kawala simanyi twakoze tutya banaye tujje kubanga zino sente zammwe neyanziza neyanzeege I'm the secretary for the Uganda Musicians Association. I'm so humbled and I'm so grateful that we are having this professional engagement with UPRS. Thank you so much UPRS. Thank you so much URSB for the support. And thank you so much, Uma, for being there for the musicians. And a lot of thanks go to the musicians. This goes to the musicians in Uganda. UPRS is the only collecting society in Uganda. And it has a mandate of giving us the royalties. That means if you want the royalties, you have to come in. Even if you're not contented, come, we fight from inside, we understand from inside, because it is the only baby we have on board when it comes to CMOs.
And when it comes to annual general meetings, this is a very, very vital meeting when it comes to checking up the organizations. This is where we can evaluate what they've done and what is their intention. And when it comes to decision making, this is where we can do decisions from, because it's the only place where we can get them from. They are in one docket. So I request all musicians to attend the 20th annual general meeting, on the 20th, the annual general meeting for UPRS. This time, as my brother Kaye has said, we are going professional. The industry is in its transition. We are doing things professionally. Let's leave alone the things of shouting from the streets. We now shout from the books. We thank you, Madam. You've talked about availing us with audited books of accounts and everything. We will be so humbled to receive it, because even me, I have so many questions to UPRS. But at least I can ask them when I'm inside. My humble request to UPRS, Madam CEO, you've talked about the Friends of Ugandan Music campaign. We humbly appeal to you to make use of the stakeholders. Yes, we can have the technocrats on board, but we really need to use the stakeholders. They really understand their industry. It is always better to use a musician to talk about music than using a technocrat to talk about music. So a technocrat can be the second, but first should be the stakeholder when it comes to sensitizing and creating awareness about the career. This is not our day to talk about everything, but I cross the microphone to Mr. Jeff Ekongot, who has been there for us as musicians. He's a technocrat and he has helped so much the Uganda Musicians Association. I just want to inform the musicians that we are on the road going. Join the boat. Amanya tebampita nze Daniel Kazberagadi, chairman wa National Culture Forum. Enofe National Culture Forum for Uprs body ekulira aba creatives, abayimba ennyimba, abazanya firimu, ba promoter, ba service provider. Era omulimo gwaffe kulobinga na advocacy okulaba nti industry ya creatives etambula bulungi. Njagala okukunga ekyatulese wano kwogera ku kibayita UPRS press conference eno yakwetegekera AGM. Abayimbi abali eyo bonna mu Uganda nga toli mu UPRS manya nti oyimbira bwereere. Badde nsaba buli muyimbi yenna yewandiise mu UPRS olw'ensonga nti tugenda tutereeza ebyali byakyama, tugenda tutereeza amateeka copyright, tugenda tutereeza obwannannyini abantu emirimu gyabwe gye bakola nga bali registeringa. Badde mbasaba abayimbi bonna abatali registered bakimanyi nti kiri very important okubeera ng'oli part of UPRS, kubanga royalties zo tewali bayinza zikuŋŋaanya. So emyaka egiyise ebintu tebyali birungi nnyo, naye tugezaako okulaba nti bitereera. Amabaala mangi mu Uganda, hoteli nyingi mu Uganda, disco nyingi mu Uganda ezikuŋŋaanya ezikola ssente mu ati w'abantu, naye tewabadde kukuŋŋaanya kulungi. So okukuŋŋaanya kugenda kutereezebwa, era nkunga abayimbi bonna mu Uganda, nkiddamu abayimbi bonna mu Uganda mubeere registered. Okweregisteringa si kwa ssente, jangu oregisteringe newakuwo abantu basobole okumanya nti oli muyimbi era olina bye wakola mu nsi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ebo chairman nkwaniriza nnyo. Njagala kiproposinga for example we baba ba member ba UPRS bali bina general secretary wa bina kenjagala proposinga nange katikano ka bite AGM okuddamu ekyoli kyabadde agamba tugenda gaba sente meka mabuli omugaso bano basolooza ne bagaba sente ne balina basinzirako either rotation your works whatever. Kati nze nyina akansiiwa n'abamu ku bamemba bange nti singa bamemba ba UPRS bali bina abayimbi ne musolooza biliyoni, lwaki temukyusaamu ku amendment nti buli lwe tunaasoloozanga ssente
5% tuziwe ba member kyenkanyi naye kye kintu kirina kuyita mu annual general meeting ne wemba tukyagala nnyo nze mmanyi abantu ku board abasinga okyagala tufiiru nti oli akiraba amakulu ne tugamba nti we musolooza ssente tusobola n'okugamba nti musolooza ssente esukka miliyoni 5 5% mugijjeeko buli omu kale 5% wekubanga buli omu agenda funa mutwalo beba afuna omutwalo edikenzo baani kwegamba oli afiiringe naye newe tuba tukyagala tutya tujja mu AGM ekyokubiri kiri meaningless okujja wano omuntu n'agamba tusolozeza biliyoni ze tugenda okugaba ebyo baabikolanga kivandulo njaga tusuka wali chairman wange Rwagaddi asooka kutunulire bwati twaliko nze mu meeting ya URA bebe najja ne lawyer nga wa misolo actually era fena twamwebaza ne tumugamba otwautusmartinze nga lawyer abitegeera nze njagala okukola ku muyimbi azize nga beetegese wali kati Jeff musajja wa numbers abitegeera ng'akutte bwati audited ateeke wisdom ku nninga ne be balonda because that's our job okitegera ekintu ekyo so nze ndowooza leka tukeereko malotuwa bano audited books ebibuuzo bitandikiraawo tubabuuze n'obabuuza ye emyaka 3 baddemu bakinyonyole bulungi bye bakoze n'ebibalemye newe twetaagira abayimbi otuyamba nze ndowooza kibe nga kyekikulu otherwise singa tudda wano tusolooza miliyoni 10 kati ekiddako muzigabye mutya musinzidde kuki kati ebibuuzo AGM ebeefuuse wano ate tutandika na bijja mu mutwe ne wali okwawukana n'abaali wano twagala nga biri ku lupapula nze njagala wisdom olyango obe wano ku UPRS ng'asinzira ku wino gwe nalekawo ate sibadde mbagaye wayi twagoba wisdom oyo naye amazima twakola ensobi osegera kubanga ffe abamu tulina bye tupopozinze ne bannange ne biyitamu kubanga the board tekulemberwa muntu omu ne bikola kisobola obutaggasa leero nga kigenda kugasa olulala nze njagala nnyo okuwulira chairman wange wa committee juri oyo nga presentinga ku Africa omwaka mulamba nga wetwetala wetudde na Africa kyewunyisa n'okwewunyisa nga ennyimba ezimu Africa zali yabba nga siza abayimbi ba member ba UPRS but twakikola ku lw'omwoyo gw'abayimbi ng'omuyimbi tafaayo oba oli afunamu ssente ze nga kampuni ya Kenya ye tafaayo but we've done that. I want to see on Friday nga chairman wange wa committee juri ng'akinyonyola wabeerewo abayimbi ne bana babiri abagamba banange kati ono nze nali ono singa nnyonnyola jjajja Rwagaddi wano nti oli yaddira ennyimba za siseekomawo bitya n'aziguza bannakenya jjajja Rwagaddi asobola okuba mugagga takifaako naye bali abantu bali mu kugaggawala bazigabye ku nali simanyi nti waliyo digital platform esukka mu 12,000 I didn't know nga basajja bali mu kufuna ssente. We've done that okuteeka music wansi okumujja ku Africa n'abavubuka singa babadde wano leero nga bakoze mwandabye omulimu oguli wano sindika email tuula girinde gisindike Spotify linda bakuddemu because the battle was won but okuzijjayo ono wabayina alubamu 10 nga bazibba owandika oluyimba lumu ku lumu it is a process tutuula wano ne tuvaawo kiro ne Rwagaddi asobola okuba mugagga takifiiringa but I want to Rwagaddi ne wali bagenze muguru abaana be bagabe banaye music waffe aliriddawa nga naye nga waliwo kampuni yamutwala katwogera ku Grace asobola okuba yakola ensobi era twakigamba bano abaana bali wano ti omuyimbi wajja nga tategedde mu muyamba okujjiza foomu eyo ono omukyala etteeka limugamba togaba ssente omuntu nga teteekako next of kin ono kati ate tulina boodi waffe Kalamagi yooli munnamateeka muzibu agamba wisdom cool down teyateekako next of kin cool down oli Kalamagi muzibu okukyusa oti kubanga agamba bwenziwa wuma ne wajjawo omwana wa Grace nampaabira omusajja muzibu mu mateeka ono omukazi ali soobwa bitya kati tomalaga kubanga tebagala kukola nsobi byakola ki nange ekya Grace kinnuma nasoma ebbaluwa ya wuma it was so compassionate ne tudda wano mu boodi tumala okwogera abasajja ne bagamba kati now according to the law ne babikula naye nga Grace teteekawo next of kin kati ebyo bye tulina okuyamba wuma ne bamawulire naffe abali wano era twagamba bano abawala toli wajja muyambe mugambe newoba toyagala kale mwanawo newaba bbawo tomwagala waki gwe malaga jjuza kuba ng'enki osobola okufa nga kusoba wano waliwo obukadde bubiri nga busobola okukola ki okuyamba oba kati who knew nti King Sir aliddamu oluyimba lwa Sebatta who knew wallahi naye kakati ye trend
era nze sinako buzibu abaana bafuna ssente tukole ebintu mu mateeka nga twegendereza kyototegedde buuza so mukulu wasanyuka n'aba TV endala abali wano mwenna kyekyo Friday tetukola bintu bya kivandulo njagala babuuze Wisdom Jasiribasi Juli emyaka 2 bino byakabe mukoze wano tubagobe mwebane na kigamba abo okugoba wano omuntu ku board kiri raisa as nothing write a letter wano la Wisdom watavaawo simple as that era nze nabagamba n'abamu baali eno board mugiraje mwalonda bano batuwanga emitwalo 2 per sitting eji era nze nyumirwa nnyo njagala omuntu agamba nti board ewo ogironda eriko ssente jangu Juli oyo twagenda eri ennaku 2 ne batusimba emitwalo 4 ne Kalamajja omugagga n'afuna egi n'atugamba temwajja wano okukola ssente according to the law bakuwa sitting oyo mwala oyo ate ebiri egyo tomala gagitwala omala teekawo siginicha ne tutunula tutinga siginicha egenda ku mitwalo 2 era nze naye twali wano bano bakimanyi bano n'oba tomanya accounts wano twasanga akavuyo wano tereza ebitabo kola kino deno ninga kuwebiri ko bakulagirira wano eji kati ono gwokulembera ono ye Jennifer Musiwafu atusinga ofuna ssente oli kwejo Katonda yakatuyamba ne batujjukira ne bakyusaamu so nebye mwogere eyo nti eno board egaggawadde osobola okulaba wano nogaba naye webavaawo kakati Juli oyo musibiramu akakadde gundi eno board yekyasinza obwavu nkibagamba because Genosari yakitugamba bwena bakitugamba you are here to serve bwe bagamba sitting emitwalo 10 jejo 10 so far batutambuza ku 2 ne tumatira era kye muvamu olaba mmwe ne kino kankyogere nga muzeyi wange ono waali muzeyi kyovola bawaliwo abantu abamu be balonda wano nga balekulira nga bajja ku board omukulu oyo lwakwanga agenze wa USB bajja wano batula ku board ziri babeera ne zituwa bakola reporting nga bali mu London eya UPRS report ogikola oli wano nga ne motoka ziwogana so mbadde nsaba come on Friday tulabe management bana abantu abali wano ffe batugamba bana abaana ssente ze bafuna wano buli omu n'akwata ku ttama buli omu n'akola ki n'akwata ku ttama ne tuga abaana bafuna ssente mmeka nga naawe kikuswaza kyogera because kikuswaza so tujja ku Friday tubeeko bye tusalawo naye tujja ku Friday nze nsaba tubeeko bye tukyusa bye twongeramu for the betterment kyembadde mbasaba neyanziza BOCAT TV Nera